Nindaba radio. Sagambye. Radio. Sachibogo Moses. Nomulabanga mwogera. Nga twogera. Jukira ali anyingidde mu bwongo nga mbanani stop nteka mu edisetting kati nga eddoboozi lye mulaba nnyo. Yali ambadde atya Moses radio. Yali ma white. Nenga yali yafa. Nga yali akunyumiza nga ayimiridde oba nga atudde. Nga mulaba mu ngeri awo. Mu kire ali awo. Kati nga ndaba bya ddala. Ku MR live oba ku Metani Krabong live nolwairo kwe tuli wadde nga tusinza wano ku Krabong Charity Foundation okutuukako tuli mu kaseera kakuza abaana ku masomero konna koyina abaana bali 15 abagenda okuddayo taamu eno gwalina kapenso alina kalabba alina kapeni alina ekitabo alina rim alina olwe alina toilet paper buli kana kawe emitwalo 3 gwasobola okukwata kakakaaga ogumu 10 sina kindi osologa nti nedda ku miliyoni 4 n'ekitunze beetaaga nga likuli bikozesebwa nzikanzirye zonna ekiveeyo tudde ku birala osoga nnako emitwalo 2 ninako emitwalo 3 wakankwatayo akaana kamu oba bubiri mukama ajja kikubalira webale kuyimirira na campaigns zino webale ziwa maanyi webale kuba wakisa ne waggulu wa byonna webale kwagala nsiyo nkomyewo ne muganda wange abantu badde bakumbuuza okuba TikTok ogimalawo video ziri mu mitwalo 5 mitwalo 2 Abatsoko babuzeko. Abajura bambala musiza nze Jime Mulo. Okola mulimu kisebo. Okola mulimu kisebo. Kati bangambe kola mulimu ki nekolera janga bakola miki. Nyimba. Kola mingi. Nekolera janga. Wali abamanyidde bamukangeze Kampala ndi bamanyi ndi gundi ndi musubuzi bien subula nenga bamanyi nkube ekibali kale wali ekitundu gye bayinga bo bamanyi nyimba buyimbi sina kyenkola kale waliwo n'abamanyi nti nkola byonna ekitundu nayo gye kiri so kati tukozese kiri gundi ekigambo kinekolera jange oyagadde kati oba kati oba ndi musubuzi oba entertainer oba sima Wane kolera janga batunda kabozi banekolera jange ati kakadi zinange nekolera janga kuba nze controlling nepaza byange kwengane ngubala mu bali nengukuba kumande nenkere site nenjiriba nebigana nenzire wange nenkaba Jimmy twebuzeeko nkugambi mbadde yo mali nagenda keyo wa madde ne mukadde yo mukyalo era uli wanteekako negamba musajja nagenda kunyigira asa kunyigira sanga togeze kwa ku mukadde ate awo respect weva alali omuntu naye afisa yakadde nagala ba ku mukadde bweshi aba ku bakadde aba wanjawulo ntegera ye bayanjawulo nnyo kitu mulo twakoma oli butabika enjaga efuuse enjaga kuggo ogamba bakutera ddogo mu njaga nalaba biyitirivu wayolesebwako nayolesebwa zako mbulire nze nagamba nalaba ebitali bya bulijjo kwolesebwa kiko wayolesebwa ng'oli butabika ng'enjaga ekututte butabika noga akatindo kuno kwolesebwa nandigana okuwona oba mponye enzira waka nze nina ebyantukako byonna kunyumiriza wali nga tebannantwala butabikaawo nga likulaawo inga nagamba nali mbeera ne vibe zange nga nywa ekiti naye nga nina ne stop za eya Bobby eya radio neya Eke neya Chameleon kati nga nkubanye ya Bobby neya Eke neya radio kati nga nina kyali wange youth twapangisa okusala amalodi awo katuba kyemmanga awo kati nga wetubeera waggulu ka fulaati naye nga ngenda neera nengule ekiti ngule emiti gyange nga omanyi nengula oba ya 3 bwe banandikawo naye baka naye nga nkube enjaayo awe
nindaba radio sagambye radio Sekibogo Moses nomulabanga mwogera nga twogera jukira ali anyingidde mu bwongo nga mba non stop nteeka mu edisetting kati nga eddoboozi lye mulaba nnyo kati nga omusajja ajjanga yasala omutwe nga guli guti ng'endeva eri bweti ng'atuwaya kiri kiti topa wa muganda wange byaddala ojja byerabirako oli ŋŋamba naye nga ndaba sinnatuusa kiki kyemwasinganga okunyumya ekyo kyabakwatanga omubabiro gayi nga ŋŋamba topowa yali yambadde atya Moze Radio yali mawite naye nga yali yafa naye nga engeri gye mulabamu nga nsobola okubeera ku balukoni nzekka kiro sawa nga 7-8 oluusi mba nveeyo mu mabaala gange oba wanva kuyimba nenkoma be waka kati nga nina okuteekako poyesa kati awo akaseera nga ndi nzekka ntandika olaba mulenzi ebyaddala ajja atya simanyi nange kuba nagamba abantu bona kuba yali ambadde nnyo mu bwongo manye enjaye oba okubisa enjaga abanywa enjaga bakimanyi onywa enjaga ebirowoozo by'obeeramu byekutuma kati woginywesa ebirowoozo bya yala osobola onyigira buli omu woginywesa ebirowoozo bya mubbali oyinza oyiya ennyimba awo weba bya ssente oginywa kati zivuddewa kyokola abaana abakanoonyamu abakuba abantu kasita akiteekako kasita ayiwaka bataagala mmanya noba eve akusuula bakuyingiramu abatakutya naawe kati oba omugamba kyabakulabanga kaswera kati nze omulenzi engeri gye nawuliriranga ennyimba ze muganda wange radio nga ndaba ansupportinga topo walumba abantu olina obbalako nti ate okuba nnyo naawe kali nno nga nange nefuula nyumya naye nga yali akunyumizanga ayimiridde oba nga atudde nga mulaba mu ngeri awo mukire ali awo kati nga ndaba byaddala kati ku makya ate we yanzigwangako awo nali sinatandika nnyo kugamba nti ntabuse nnyo omutwe naye nga waate ndi bulala nnyo nnyo kibuli njinywera kumukumu wenva ku salama nengenda nenyambuka ku live nentekako nengenda mu kisenyi dipo nga mukaaga dipo ku dipa ate oluusi nga sibamu na ssente naye nga manya abaginywa we babeera baboyi bange tebambuuza ntuuka mulo mumpereyo ekiti mulo bakumye emmere butabika okubye omuyaye yeeyo nonedda kutteko omukubye omuyaye namukuba bakumye emmere butabika atandise ottabuka kakati mulo butabika abasajja kituufu bagituba butabika egira netaba ekisaa kituuse bakukima bagaa tukutwala maama waddeyo ekyekumi bakutwale ofuluma wawulira otya kati maama nno okunkima kolera lyalwali lwa Sunday najja andeetedde ebyokulya nga we naggambye andeetera tifini nga mukaaga naye nga nemmere tekyampoomera ntyaye nga bulijjo bagireeta abatuuze bampita Jime Luswata bajjangana yiga nze olusi nabisibanga mu katanda kange nga basamba omupiira ne sibisobola nambera mu katanda kange na Luswata bajjanga 12 Luswata bakuyita bakutwalanga kingi bakusitula ate bakuleetedde akamere bakusitulira waggulu webale nnyo mukadde najja yajjaawo yagirako ne kojjaawo oba ne muto wange kojja natumya nagamba ndaye muto wange nakabaawo nga nze nati omutwe gumasamasa guti edredi nalijjako musajja weswaga n'amalala nga nabiteeka wali nagonda ndi muyakeezo girema ngonze mama endayo wali muka office nti ali atya simu byagenda agiragira mama ganja njaga kwogera naye babwirwa tulifeka utondo waddemu awo nyinyi mugambe kituufu kino na kino naye gunsinze nempulira nteredde nkolako test yonna nenge byaddala sinaterera layira wallahi we uli otya ati wembukira
nti nali sinatereera nga nvuddeyo nengeera we naddayo nina bye nalabanga nga nkyalimu nagamba namala genda mu kyalo. Oyina bye walaba nga biki bye walaba ebyaga nti first jjukira kati era n'omuntu towonerawo process naye bayinza okuba banzijanjabamuko biki nengera waliwo tekyaggwa fiiti wakati maama awo biki kyayogedde n'abasawo nvuddeyo kolwenyini kwolwo bawakana biki andayiza kalayiro kozeeta bayibuli siddamu nti n'ebyokuyimba biveemu mbivuddemu obivunamu ti nkugambye mbitadde ati ina sister wange bamita Naroga mulokola asabira wa bujingo kati nendaba nga ate yali mukubo eggolokofu nga mama genda yogera n'abasawo biki bamugamba mujja mukima olunaku bwe luti lunaku lutuuka ajja banzijayo emisemitere eri biki navaayo nga muzira ndi kale otulekeddaani koze ndidda kiba kisobose tochikola ekyobutagenda togenda tochikola otulekeddani kyokka nange byaddala natuuka nemba twati nali nepima nyawe natuuka nga ndaba bali be batuba nga abatuufu natuuka netubondinga ne babboyi nga ndaba twetegeera buli omu amanyi puroguramu za munne anti ebutabika munaaba abasajja mwenna tewali kuswala wali nti ono mwana mutono bikinedda 12 ebigo biri babikola abasajja banna buli omu kati buli omu abeerabu ajjukira mpewo naye nga tewali byakuswala era oyitako buli omu abakubibye munaaba abantu nga 10 mulundi gumu kila kintu kati nga mumanyi program mupa kunaba wali buli omu nga yali kamakasana wati nga kankana empewo yeri ogimanyi kati ate nze omubiri gwange munaafunga empewo empisa bubi kankana woterera nemmanyira babboyi bange era mukadde olwangiramu nalina emitima ebiri nga kati nga nali ndaba nteredde okusinzira we nagendera naye ate awo nga so akiraba nti nkyali n'obuzibuzibu ku mutwe naye nga ndaba ndi fiti nga olaba omuntu ng'omulaba alina wakola ebyakabi n'ayokya n'ogamba leero obaalike waye etali kitegeera kati nange bwe nnali kati namananga tugenda kati ate awo omutima ne gunkuba ne ŋŋamba ate nzire mu nsimba ntandikire wa naswadde dda jukira wobeera mu image kati nganze nga image gye nalimu ya bulasita okategedde nze nga namanyira ndi lasita baseball yange ku bbala nenzikirira ku bbala kate nkomyewo sina dread omutwe guli gwe guti sibitegeera kapata biki ate nze mu by'abagentleman biki mama lesa masati g'abagentleman sibitegeera ngamba ensi egenda kunsunga mama tugende ababboyi bange kati oli boyi wange nakunyumiza omulokole yampa ne namba ya yampe namba ya sister we nangamba wentuuka nenfuna essimu nkubire oyo sister wagende yamukyalire bambi nga talina yadde wamukyalira ne mugamba nja kukikola naye nga nange nina ebizibu byange saakikola neerabira kuba we natuuka neno nga birala tuvaayo etwavaayo natuukira wa taata nalukolongaawo nalina kalumu kangaawo nentandika opowamu naye nga embeera kakati jukira we nayita wano nga bankomyawo nga nkoze tuze bonna nasooka ne bansoma abadiki yakola atya yono waffe nti nga omanye abatuuze nsooka nembeeramu y'okwepima mu nju n'omulezi gwentuma nage akinsuseeko we nagenda ne bangeya kaliko enagambye
Nenga kangende kuduka ngule kuki kubutunda nibatandika omulenzi omulabi hanayi taka alwale mbwa nga bange yampulira ninga siba gabe banenze byali byansobako mundeke ntiebe bugumu lyabavubuka likakanyizibwa nabibuka kati wabweru ne wantiisa sikyagenda wabweru nengamba tata nonga ayomba kufa nga omanya abazeeyi nagamba nga wano biki omulwadde yetaaga kuwummula tata busa tata namuzoganya nnyo kati wamutawanya aliza okujumiza emboozi yange ne tata nofa eringa seri anti awo tuddaawo nga banne era omuzadde bamuzadde nze nazoganya tata otya namukola buli kantu ebyaddala butya kati omu abantu asobola okunyumiza bamukisenyaawo tugende maaso era omusajja yawe mumule mirembe sisobola okumukola loga kati nkuyina anti kye nasooka okukola taata anti nga nkyali muto nga ntandisa otegeera mise emboozi tulamuka loga akataato ono kati waloka akantu ke nasinga ogira ndowooza taata mmaliriza tali nsonyiwa nga awo maze P7 awo omuzeeyi namusumbuwa bambi no nakatandika obbiraba muzeeyi nali nsomerawo natete ku 5 maze olwo P7 muzeeyi antwala ku ssomero ku Mozirimu awo maama yali zigirirawo nga lya layisi Mozirimu balimanya abantu lirina teetaawo lyabasiraamu naye lisasula sente entono kati ng'olina okwambala nga baseeka ndalabuusi biki wali obenga baseeka osome naye nga toli musiraamu kubeera kiraka abaana babikola abalala kati ebiseera byefujo nalina lingi nga nakwatawo ku busente nina jjajja wange maama jjajja azaala taata omukazi akolamu owinaawo nali nkolangayo mu luwummula nga nkuba mmane wange jjajja nga nteekako kati nga awo nga nali muto nga nina eggaali 2 BMX ne ka sport alala nga ndi mubi ku ssomero nga nina eggaali ezi BMX njivuga ku Saturday na Friday weekend mba mmeketa kati sport ya Monday lwakubiri lwakusatu kulwokuna sijja na ggaali ntambula bigere kulumya nali muzibu nnyo ku new right yawe natete kakati nalina nga ntegedde sente awo kati eggaali olwo nzitunze nga bigize kati muzeeyi yantwala kwera essomera ngendayo abogera n'abasomesa ntandika osoma nasomayo ennaku musinia mwana nasomayo ennaku nga 4 novaamu ssomero bangoba sasipe bangamba olina okugula enkofiira gye nagambye yabasiraamu entalabuusi ngende ewaka taata mugamba bagabe bati newe bati nti kale enkya ngenda kuwa sente abo bayampa mitwalo 2 ngenda kawo nali mufeera nga omanya abavubuka muzeeyi teekako ekyebiri kati nawe nayitaga nga ngula mukazi yali asiika muwogo ku makya ne sumbusa nga biwooma nagendawo nengula sumbusa ne mugo bya 2,000 olwo wasigadde gumu 8 sente tezikyawera nengamba sente nzijjeewa ekyebiri nenga leero olunaku wenduta nengenda ku puulu wano sobola ate n'okuzaazaamu sobola n'okufuna ekyena nali kuba puulu muganda wange metaniki nali kuba puulu kinamba awo nalukolongo ku lwerwe wabeeranga waawo nga abalenzi awo abasomba sukulapu waliwo geto lwerwe nalukolongo ogimanye ku lwerwa eyitamu eva katwe webale nnyo kate nga muzeeyi abeera nalukolongo kati ate awo ku lwerwe nga wempita nengenda ku ssomero kuba era nali nondamuko ne ku sukulapu kati nga baboyi bange awo bampitanga aliyeni
Zinya. Byekugamba bya ddala. Bampitanga lyeni. Lwaki? Twakeranga sawa 10 ne tukwate kutiya. Ne tugenda tulunda school hapo. Kati nga abantu baba akazuka tenga ffe tuzane kutiya zijjudde ne bagamba nemwe muli zali yeni. Temwebaka erinnya ne likala. Nze nina amanya nga 10. Erisooka. Awo bampitanga aliyeni. Ekatwe bampitanga tulumbiddwa tujiddwa. Ekatwe eyo nayo nazoganyiza ne bampitanga tulumbiddwa tujiddwa. Nga wemba nakajja tulumbiddwa tujiddwa ne likuba ne mu Kisenyi. Era mutezo tulumbiddwa tujiddwa. Kati walwa bampita Mariabe. Mariabe eryakusatu kati Mariabe linnya lya taata. Tata yantwala mu Kisenyi nga bamuyita Mariabe. Kakati lumachi yaye chikola ne taata kyali chikola ne taata. Nali tudde taata tulya kamere. Ekyayi ne kigamba gwe Mariabe olinga matako. Kali inze wali mukatundu bampita Mariabe. Ne taata bamuyita Mariabe. Nedda byaddala. Kisadikireko. Kale. Ndi Mariabe olinga ki? Badai. Kati no nkunyumiza filimu yali. Na omwe inachikuba ontudde ne taata. Tusirise. Nga omanye omwana ne taata. Avuma taata wo. Simanya nti nkujira. Tata muwe ekitiibwa nga tata de ni mwononefu. Neno bikabikako. Ne tata mpe ekitiibwa. Aswaza de yazalo muyaye we naye twebe tuina betukoma. Oli we agamba nti Mariabe olinga ki? Nengamba mutima nengamba avuma tata. Kubanze Mariabe noli ye Mariabe. Kada mushi yavuma toto. Sisoba jidana nanji sikola yange. Akamba kansesa. Tuddeyo wali. Kakati amalo muvuma kyechaddako musirikirira ayita wagenda. Agenda muzeyi alinga nzenga wakasigala. Mani wakiti. Muzeyi yali wa sport. Kaje kwapo kutumerinya Mariabe nawe bali kazaako. Anti kakati nze tata yantwala mu Kisenyi. Nga tata ye Mariabe linya lya jjajjaawe. Kati bali kazaako. Ne bamutabani wa Mariabe. Kati ne bampita Mariabe. Nendi wambe gye yali akolera. Ne kati eno nze we nafuna dipo zange ku soso biki mu kasaato wonna. Eyo nga bampita tulumbiddwa tujiddwa. Agasatu. Nenga atenze neeyita Jime. Mulo. Kale nga waliwo abampita Luswata. Okategedde. Buli wamu bakyusa. Webale nnyo okuta bampita mutaani wa mama Naroga. Nateeta. Kali wane nkugamba nkunyumiza wali. We bampa ekyebiri. Ngende nguleta labusi ku ssomero ndidde musumbuza zigaza gumu 8. Ngeze ku pool nga abadongo balinda bambasobola kinamba lwasa sigaza gumu 8. Ntuka ku pool. Ali yene tulumbiddwa tujiddwa lwasa tuzanya abantu 4. Nensoka nembalya nensiba 2 5. Nolinyiza hodi. Ngati ndya 2 5 buli wendya. Webandya bandya lwasa. Nendira wesoka nepese 2 5. 2 janga gikomyewo nendyawo n'ekido. Mutima ne ngamba lekati ozanya endala. Osibe 2 3. Nogenda ku ssomero nogira wali ekyebiri nosigala mu 3 nobabamba bafala. Nenteekayo nendya. Nali kuba pulu muganda wange. Nensiba 2 3. Oli nyabuli kadde. Ninya nga omutima nene okumanya zala mubi. Ne ngamba ate kati woddayo. Oweze emitwalo 2 n'ekitundu mwevi. Ate nenkya oboge nasiba mu kimanda kya filimu. Ngolaba. Nenzanya ne bajindia. Bakuba okonsenga 7. Nyimi necha 2. Anti bankuba nesigaza nga sina debina ne bamenye njala netandika okunnuma sigenze ku ssomero lwali lwa 5
sente ziweddewo obudde buwungedde nina okudda ewaka n'entalabuusi taata olina ogimulaga muzeeyi n'omulaga eki entalabuusi olwo nga tubeera na lukolo ngaawo ne muzeeyi taata fekka twali tubeerayo nze ne muto wange tubeera mu basatu nga maama abeera ne bali abawala nga ffe tubeera ne taata naye nga twekola obuntu awo ntuuka ewaka bantuuka ewaka omukulu ne muwulira nga yakomyewo dda n'addayo leeti ssaawa 2 ez'ekiro taata bbanga lyemmulabidde waka dda emu 3 aba yatusedde waka neyekola obuntu bwe yekyangira mu nju wane muzeeyi banne mumisinga okufa anti atuuka najja n'ekyokunywa ki tagenda mu bbaala bia igo 2 ebbanga lyemmulabidde lyenamulabira 2 zanywa ne paketi ya sigala buli kanaku yali mufunyi ng'atuula mu ntebe ye alina n'entebe ye ekyaliyo n'ewaka eyo njirina mu nju yange nze yagitwala yagikubamu n'olubega ati yagwamu olubega ngati omukono ng'aguteeka wano bw'ati n'akola ati n'ayiwako kasigala ke n'akola yalinga sale kasirye eggwange n'anywa kibiya kye kali ngenda otutuuka ng'ateeko CBS nempulira nga lediyo okuwerire mmanya kwali nga muto wange bezoganya ali mu kusimbula naye nga kati wano wafiira muloge sidda leero kanonye wensula nzirayo neŋŋamba muzeeyi kuba muzeeyi yali akuba oluyi neŋŋamba leero sitajja kunkuba tutya ng'akubala muzeeyi yali akuba nga akuleka emisango fayiro nejjula wiiki nga 2 byonna by'omukoze mu wiiki takunyega naye lwakutteko gamba luli nagamba ntya wangamba booti n'okola otya nenkola bwe nti luli nekugamba n'okola otya ne booti n'okola otya bwe nti balekera tozuukuka kati kolo ate kye nalikoze kyali kinene nagamba sidda waka nenzirayo ku bbala nenzirayo ku firimu kukibanda kali kukibanda nga kya 2 kyali kya 10 abato nenga sirina musejukira zaweddewo kati nga kyabibaawo waliwo obutuli nensoka nenjidda wano kati nga ndisa matu nenga katuli kali gwe kati jingo nga so okutta firimu ne bate nyuma jinga asojoga no gamba bannange nobulo okubboyingiro ya firimu jingo mu bibanda la muganda wange jingo yatisanga jingo yayogera nga firimu ngena kusomera nenzinyumyanga nga yagira je kumbe zo tula nga wano nga kibana kiri awo nenjiwuliriza buwuliriza nogera nonyumya ati kusomera nga nyumyanga firimu oba wakabi ati ojimanyumiza okuva katandise paka yagiriza n'obugambo ne bwambuka gwe noba wakabi mu bannakatonga bagamba banne Luswatu oli wakabi tonyumiza ne yano kati mwingiza sawa 3 awo 2 awo ati ab'ekibanda bayinanga omuze ng'abayingiza bakubaza nakuba oluyi ng'era abaana batuyitanga baŋŋando nga baŋŋando babeerawo nga bangi ogera bazze mwena n'abakuba nze yambaga nga boy sirinaamu biki baali bantegeera awo nagamba jangu olabe eno ku makyokero oyere konza nti tata pozi nga nsula nawo okwo ku makyanja keeranga njere ko ye tewali tabu nenyingira n'aba firimu muganda wange kumakya abanyuka eyo nga 7 nenebaka ne bagwamu nenebaka mu kibanda kya firimu nenkeera nenjera ate abantu basulasulamu obunusu olonde 2 10 nenga olina owezi olwaso lwakakomando olwo kati ndaba ensi girimu bwomu kati nengendako ewa mukadde maama ku 5 ndi akamere olwenjala ekoze kyennumye tannamanyi nadduse waka ngendayo kinga tewasome nti ngenda kugenda ku mande biki tamanyi firimu eriwo kati we natuke wa maama waliwo boyi wange ate nagera nenefasa ntandika osulayo nakumekezo naku nga 2 tata takunoonya tata noonya nesimanyi kifa waka nagambye siddayo kati maama alaka abimanya n'alumba abasula nabaga temuddamu musuza abe mu kibanda
mushibana nvudde eno ku ttaano abale temuddamu mumusubiza mumuleke mama ngobayo nagenda ku ssomero gye nasomera primary kolo gye nasula baboyi bange nti baagaana okunzigulira ekiro enkuba n'enkuba sula ne mugamba boyi sula nasomanga naye awo we nagenda okwefasa sula gye nagenda mama gye yangoba nga boyi wange sula nagamba ekituufu mama oyo yatugambye fe abakolo nagenda ewaka sawa no ziri mukaaga ez'ekiro enkuba etandise otonya nengenda mugundi waliwo essomero lyaffe New Light mu kiyigo mwe nasula enkuba nenzigwerako nenyigira maama anemesa atya osula baboyi bange naye okumanya nakera nga munyigidde naye ng'enjala ennuma kyokka nagenda wuwe ku woteeri nga nyiize mmere nenjebegera nembega anti awa hoteli nga mumanyi nembega ku bulimba mbijanjalo kawo nyama kusowani emu atewayambazoka emmeyuga yonna mukyere kawunga gundi toke muwogo byonna nga njibegesa noma byonna tambulo nembirya katula tambula nenkuma omwo naye ekiro ekyo kyanzoganya kakati nengamba leero sisula eri gye nasuze ku ssomero enkuba yanzigwereddeko nagenda ku mabiito kati nga noonya ekifo ekikeesa ku mabiito enateetaawo mubamalaya nga ndi ddogo bwenti ng'olwo newagudde waka sidda waka muzee agenda kunkuba nga noonya ewali abantu abakeesa mwabito nali mpitayo buyisi kati obo nejukira nti wakeesa muganda wange nagenda ku mabiito ndi ddogo nno obalabye bambadde nkugambye nali mmanyiwo kuba nere essomero Moses mbuliryawo nga ku mabiito emyaka emeka nali muto sikyajjukira myaka awo naye nali ddogo ngenda ku mabiito ntula kupulwa awo ndaba abazannya mpagira obudde butambuliriza sebera obudde nga omanyi tebutambula ng'oli mbizibu tebutambula abantu bewulungula funa wentuula kati waliwo omukazi naye nga yekolera jijja ali bize mulaba awubuuna ngali bize awubanga bameka wakomako okubala nabala abana yabawuba naye nga ndi ddogo nkyo mutunu yalina ensonyi nga ndi awo nangina nnaku yange noonya wakusula ambuuza gwe ddogo storage takikubawo nempuli obulumi teyakikuba ng'alina ne kawalagike yenywera nagamba gwe mwana gukola ki wano oli mu myaka gya mutabani wange ekibiki nemugamba madamu ekituufu ewaka biki nadduse nemunyonyola nemugamba naye sina wakusula nagamba kati lwaki todde ewaka biki nampa 2,000 nenye boda ngende ewaka mukazi oyo nafunyawo ne kasitoma awo gambe gende wakate ye nayingira n'omuntu we kati nengamba ate osigala wano nebbiri bajja zinjijako nazo nzeetaaga nenkuma omwo nenzirayo nalukolongo ku lwerwe mu kibanda sanga bagaddewo awo nina we nasula awo waliwo olaba wali orange